Ttiimu 8 kwezi 36 ezitaano mu mpaka zino zeetuuse ku luzannya luno olwokubiri. Ttiimu zino 8 ziva mu katundutundu agakola Kampala ng'era okutuuka wano zaasooka kumeggana ku ddaala lya Miruka. Omubaka omukyala akiikirira Kampala Nabiera Naggayi Ssempala ategeezezza nti omugaso gw'empaka zino kutumbula bitone by'abavubuka. Abavubuka aba boda abalala abatali mu masomero ne bansaba nabo nkibatwalire. Kati kyekino we kituuse tonamenti, ttiimu zaali ziwera 3 naye kati zituuse ku 8. Ttiimu 8 eziri ku ddaala lya knockout kuliko Saupo okuva e Katwe, ttiimu No Sleep okuva e Nakawa n'endala. Akulidde okutereka empaka zino, Lusoda Sulaiman ategeezezza nti omuwanguzi wakusitukira mu bukadde obusoma mu 6 ne Sseddume w'ente. Era omuwanguzi agenda kufuna obukadde bw'ensimbi obutaka wansi wa 10 nga kuliko ne Sseddume w'ente, owookubiri obukadde obutaka wansi wa 5 n'owookusatu bw'atyo nga buli wamu tugenda kugabya ente ng'ente y'abawagizi ba ttiimu zino. Omuwanguzi wakati wa ttiimu ya Saupo ne ttiimu No Sleep wakugenda ku luzannya oluddirira olw'akamalirizo. Olivia Nakate, WBS TV, Kyambogo.